Ebiseera ebyo nga President Museveni afuna 8.5%, 13.2%, abantu balina ensonga zaabwe nga ziri genuine, si bukyayi. Nga sigamba nti simanyi lwa Kabila, simanyi biki, naye ng'ensonga ziri clear ku mmeeza. Era njagala bannabyabufuzi mwenna abampuliriza, wabaawo ensonga muziarticulating very clearly, awatali kukuma muliro mu bantu, wabula okwogera amazima eri buli mulonzi nti olwa kino na kino na kiri ffe twagala gavumenti webanga etufaako ekole kino. Kwegamba mukise ku mmeeza mwina okuvoicinga omuzungu kye yandiise your expectations byemusuubira. Kati wembanga nina byenjagala NBS ekole, seetaaga nakwekalakasa, seetaaga nakuvuma ti Uncle Medi alinga gundi alinga kino, naye nga nina ogamba nti Uncle Medi nja kusanyuka nnyo okweyongera okuwuliriza NBS singa muleetawo programu ng'eno, singa kino mukikyusa, singa ennyimba zemukuba zibeere balanced bweziti na bweziti. Kubanga lwaki nkyusa diary yange eya radio? Radio webanga esobola okukola kyenjagala. Yes. Kati n'ebyobufuzi birina kubeera bwe bityo. Naye olowooza lwaki ab'ebyobufuzi tebakitegeera bwe batyo nga ggwe bw'okitegeera? Bannabyabufuzi si bannabyabufuzi bagwa bugwi, balinga ng'ensowera zigudde mu mata bekanga bwekanzi ti kati nina platform, kati nkolewo ki gatamanyi na kyakkola. Naye nga wobanga oyagala kuyitawo olina okusooka omanye biki ebiri mu bwongo bw'abantu, biki ebibanyiiza, baagala biki, ate obenga osobola okubannyonnyola mpola okole kye bayita messaging. Bannabufuzi abasinga balaba nga kyangu nnyo okuwangula ng'osiga bukyayi, ng'osiga obusosoze mu mawanga, oli ayinza okujja n'agamba oyo si musoga. Kati wogenda mu ddwaliro osooka kubuuza nti njagala omusoga yabankolako, obuuza nti asingira ddala obukugu mumundeetere, oba mukyoli oba muteeso oba muganda oba mukalamojja, mumundeetere asinga obukugu. Waliwo